Mweterevu inaje msiziro okubeera nga temugobera Fahad Pro ijiko muli nyogera okubeera nga mbanyirizaako gwatenda bakubeera nga subscribe aka notification bell make sure okateekako kanono kajja kubeera nga kakwalating whenever I upload any update ojja kubeera nga gwo mu bantu bajja okusobola okubeera nga bafuna mawulire ago agabeera gakagwawo bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda era nga ndowooza watali kubeera nga tenkulwisa ensonga za Centenary Bank zikuta wansi ne waggulu olw'omukyala ekigambibwa mbu yabadde ne miliyoni 113 ku bank account ye wabula omuntu omu yasobodde okubeera nga ate accessinga pin code ye n'abeera nga ate akasente kano akawithdrawinga era ng'ensonga zikuta wansi ne waggulu era nga buli kimu kikyalandira ddala gwe naali eyo kino kibeere nga ate kikuwa ekyokuyiga kuwa gyoteekeddwa okubeera nga ate oteeka akasente ko bani boteekeddwa okubeera nga ate weesiga kubanga eno nyini wiiki tubadde era tukyali awo newapaayo omukyalo omu nga oba omwami omu ng'akubye mu mulanga ng'agamba nti aba Equity Bank basobodde okubeera nga ate bajjako miliyoni 10 ku bank account ye so bye bigenda mu maaso side eyo era nga mubeere nga ate mwegendereza sibagana kubeera nga ate musavingayo kasente naye nga ate mubeere nga ate mu following up buli kimu tobeera awo bubeezi n'osuulayo ssente buli kimu n'okirekera banka beera nga ate okola follow up ensonga za Centenary Bank ate nazo wenaaba nzikugiddeko nina video endala mu maaso awo gyengenda okubeera nga ate nkuzanyira wabula as usual video etandika ne like make sure nti olikinga ate sharingirako n'abalala eyo mpola tekamu ssente banaffe aba tap send era nga bano bakutegeeza nti sindika ssente mu nsi yonna gye wandyagadde okubeera nga tosindikamu mu ngeri enjawulo kozesa promo code FAHAD1137 ekigambo kino kiri wamu FAHAD1137 osobola okubeera nga tebufunira bonus 100% bonus kino kitegeeza nti buli onoosindika ssente bajja kubeera nga tebakuwa $30 ku 40 bajja kubeera nga bakwongerezaako ku ssente zo zewandyagadde okubeera nga ate osindika mu nsi yonna soka mbatire obutambi buno ate mbere nga ate nkumaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo Lwaki teziriko? Zino kubanga kweziriza Taina saving yokka. Tena mobile money. Tena nona diga account. Tena bazize ku saving. Teta zi bankinga nakola zende zange zi bankinga wana muzimbe. Lwaki account eri empty? Lwaki eri empty? Namwe tubale tukyali kugwa Equity Bank nga tetunaba nafuna bukakafu oba ssente za client waayo ezagibwa ku account ye nga tamanyi emiliyoni 10 bazimuddiza we watyo ne wafubutukayo owa Centenary Bank omukyalo ono aze ku branch emu eya Centenary Bank era nga alajana ngalaga miliyoni 10,13 zagibwa ku account ye. I don't know baya badaze ku banking oba badaze kola kyobula nasanga nga account ye nkalu era nga bwatyo akuba omulanga kino nno kirekawa banka ze Uganda kizibuzibu naye nga si kirungi okubanga abakilansi bazo babayisa mu ngeri efaananako bwezi engeri ezifanaganako bwezi kuba leero kiriwo no enkya kiriwo so kitalo nnyo ekyomulango ogwo maama kitalo nnyo maama yes bannaye naffe mutusaasireko mutugambye tuleekaanira ku media mutulangira nga tutalina byakola mutulangira nga tubatamiza politics mutulangira nga tulina okwesonyiwa abayimbi bammwe tubatamiza politics tujje politics mu byo simanyi mu byobufuzi simanyi tujje mu politics mu music yes febe mugamba okwasaamirira ku media febe mugamba batalina byakola tusinzeeko abo be mulaba abakabi abayimbi bammwe abalina audience ennene abalina n'omwagaanyo omunene bwe basobola okusitulira eddoboozi ne boogera ku bitatambula bulungi mu ggwanga muno ffe ate bwe tuvaayo ne tubanenyaako ffe tufuuka ababi ne tubagamba nti politics runs our day-to-day life. Without a good governance there won't be a good system.
buli woba ne governance embi ne government embi buli kimu kigenda kuba matankane tewagenda kigenda kubeera mu kkubo tuufu. Nitubagamba olwalera abayimbi bajja mu inbox zammwe ne babagamba babawaddeyo mitwalo 5 muvume Kyagulanyi muvume Bobi Wine mubanje ssente za firimu mukole biki. Nenga in hard times abantu wano tebasobola kusitula amaloboozi gaabwe. Olwalero oli mu ggwanga litalina banka ya ggwanga. Nti banka ezini muno ze tulina zaabwa nannyini. Joli asobola okkeera ku makya n'adduka ne ssente zo n'agenda nazo nga tolina w'ogenda kumujja. Ne tubagamba kampani ezisinza okufera bannayuganda wano zijja ne zoopaleetinga ani aziwa layisinsi ne zibba ssente z'abannayuganda ne zigenda. Kenya zina Kenya Commercial Bank. Wano Uganda waina Uganda Commercial Bank. UCB ne bagijjawo ne bagiza mu Stanbic banka nefuuka ya bwannannyini. Bani bannannyini mabanka abo be batufuga be baziri emabega. Olwalero obuuza teziriiko. Yes. Kino kimansa nnaku kyayoweeri. Kimansa mpalo. Kino kimansa nnaku kyayoweeri. Kimansa mpalo. Kimansa wano ne kimansa wali ne kimansa wali. Mugenda kukimanya nti this is a collective call, this is a collective responsibility. Olwaleero bayimbi bameka ku mbeera ya Equity baddewo bayimbi bameka bawulidde basitula eddoboozi. Media kwe mutugamba okwasaamirira kwe simanyi kwe tubeeranga batalina byakola. Olwaleero ka video k'omuvubuka ke yakwata kagenda ku media, si ku mainstream media, ku mpewo ku social media kuno. Ffe mugamba okwasama ne tubabuuza olwaleero lwaki Facebook ekyali blocked olina kukozesa VPN okwa accessinga Facebook. Ffe abayasama ku media kuno. Mukirabye? Kakati muwala nkuwa amagezi. Koola boddamu kuba omulanga teeka mu Federation ya Bwana Bitiisa. Kubanga Federation ya Bwana Bitiisa gye bawa offices ku Sereni Suits. Essente ze bali mu kuwawa ssente ya mwoyo wa musolo. Bo basigale nga bakuutira government akadingidi era nga bacriticising badiscouraging abaana okwogera ku politics. Bo kye kibasasuza kivuga baba w'omuddi omuyitiivu. Niwe munaatula wansi ne mukimanya. Without a good governance, everything will never move smoothly. Mugwanga mwemuli mwetulina abafere beri sankuli mugwanga muno. Baba ssente y'omunaku ne bagitwala. Olwaleero gwotereka ssente ku banka. Eyandwalega nti government eggwanga lirina banka yaayo Uganda Commercial Bank nti ssente zange niwe nziteekayo eyo banga kibbanga tinsobola obanja ssente zange government neweeba ekyuse. Anti obwana bwa Nuupu bubatamiza politikisi. Oli omulala nali nkyakola emirimu nkwana mbiguminsiriza najja namubba nannemesa Profesa nali mmaze naleeta agaaso nga waloola omukazi olwagala bako nga simanyi kuloola nandekawo nagenda neguminsiriza bali eyo baloola buloozi naye okimanyi nti Isima wadde yafa nze omu ku baaliyo nga tuziika jjajja Isima Ichuli naye okimanyi nti jjajja Isima buli kintu kiyayogerako nakati kye tuliko kye tutambulirako. Okimanyi nti Isima wadde mugenzi ennaku ziyiseewo okuva lwe yafa okimanyi nti akyali w'amaanyi nnyo ku social media kuno nti buli ekitambula kati buli mulamwa gwe tuliko buli ekitulumya omutwe buli ekituyombesa akasajja kakyogerako era bakikomezzaawo. Oyinza okulowooza nti teyafa. Oyinza okulowooza nti Isima gyali mulamu. Okimanyi nti Isima wadde mugenzi naye muzimu gwe n'omwoyo gwe gukyali ku social media kuno gukyagitawaanya kubanga teri kipya. Buli kintu ekiriko banka lutalo kulusuumu buli kimu akasajja kakyogerako kiringa ekiriwo ssaawa zino. Gwe naye jjajja Isima Ichuli walegala kumutta kumuzikiza naye okimanyi nti omusajja yagaana okuzikira. Omusajja nakati akyali mu maaso g'abantu, omusajja kati akyali ku akawunti z'abantu, omusajja buli kitu ekituwanya ye yakyogerako dda yakiraba dda. Kana akasajja kaali kannabbi bannaye kasajja kaalina amaanyi era akasajja kakyali k'amaanyi wadde omusajja mugenzi naye tunulira buli kiripu ze zaakomyewo ku Facebook ku Twitter
ku YouTube kosa ne ku TikTok zoera kwezeze zitambula oyinza okulooza omukulu wali mulamu nze omu kubakwata ebitiyo n'enzika isimono neze isima neewunyisizza nti abantu bangi bazze boogera balina za akawunti naye teri kubakomyawo nti yayogerako naye olwo yiba mukomyawo Katonda yawuuna omulenzi omukisa oba omusajja ono omukisa mu biseera bye ebisembayo n'agumwa ne mu bufu kubanga kizibu nnyo omuntu nga yafa nga bakomyawo ebintu bye nga bakomyawo ebyono naye nga byogera ku kintu ekiriwo ku ssaawa eyo Mukama Katonda akasajja kano kalamuza ekisa era gye kali yonna kongereko ebirungi ebyekika ekya waggulu ennyo kubanga omusajja ne mu bufu kati era akyafuga emitimbagano gino nze ntidde nengamba wallahi Katonda alina amaanyi Katonda ategekera abantu be ebintu byenjalo gwene yatta omusajja ono ndowooza olaba wanyumirwa wafunamu ndowooza wasanyuka wafuna obugagga obw'ekika ekya waggulu ennyo okuba lwa tayisima oli bulungi ndoza ne famire yo